Video eno nkusaba ogimpeere obudde. Kawanvu ne kampeere obudde nkusaba busabi. Kadaama yagenda mu kiyumba ky'Omuwarabu n'akolayo era ng'akwasaganya emirimu gye. Wayita akabanga katono nnyo baba yatandika okwagala okumukwata oba okumukozesa. Yakozesa advantage nga bonna famire teriiwo waka, baba n'ako. Yakomawo baba yekka era n'akozesa advantage eno n'akaka Kadaama ono akaboozi. Yamukwata n'amukozesa. Aba yakavaawo n'omutabani ow'ewaka oba muyite omwana wa baba omulenzi omukulu naye n'akomawo. N'akola ekintu kye kimu ku Kadaama naye n'amukaka akaboozi. Wayita ebbanga ttono nnyo Kadaama afuna olubuto. Kadaama mu kufuna olubuto mama yamubuuza olubuto luno lwani. Kadaama yasirika yagaana okwogera. Naye nga naye ng'omuntu ali tamanyi nannyini mutuufu, nannyini lubuto mutuufu yaani. Ebbanga lyayita Kadaama yazaala omwana. Gwoyo omwana gw'olaba awo mu kifaananyi. Omwana mu kuzaalibwa mama amutuuza amugamba omwana ono waani? Tugenda kukuzzaayo wa Uganda. Kadaama atuuka ekiseera ayogera nti gundi ne gundi yankozesa. Omwana omukulu owa baba avaayo agamba dda kituufu namukozesa. Baba ye yasirika naye omulenzi omukulu yavaayo n'agamba nti ekituufu namukozesa. Ne bagamba Kadaama lwaki tewayogera? Kati obuzibu obuliwo baba ayagala omwana n'omutabani ayagala omwana era Kadaama baamugambye asigaleyo akuze omwana oba omwana asigale Kadaama adde eno. Nkusaba okawo obudde naye nkusaba olaikinge video eno. Kadaama wuuyo. Baganda bange, ekituufu kiri nti onoonya w'ogusalira ne gukubula. Sitole eno bwe nti bwe ngifunye. Muganda waffe oyo yagenda mu kiyumba n'asangamu abaana b'obulenzi 3 ne baba wakuna, mama wakutaano n'abaana abawala 2, be bantu 7. Naye mbu olwatuuka yamala mu kiyumba emyezi 2, abaana ne batandika omusumbuwa. Tebakoma okwo nga ne baba neyekwata dde. Baba asumbuwa, abaana basumbuwa, omwana ng'agaanye ne balwana n'okulwanagana. Ne kituuka ekiseera baba ne babaako mbu we baali bagenze kukyala, aŋŋambye kukyala, ne bagenda ne bakyala. Bwe bagenda okukyala ne baleka Kadaama ewaka. Kadaama bwe baamuleka ewaka, baba atuusa bali batutte, akyusa akomawo ewaka. Baba bw'akomawo ajja n'amaanyi mangi ng'alwanagana ne muganda waffe, bw'atyo muganda waffe ng'amutuusaako ogwa buliisa maanyi. Ne mugamba lwaki teweerwanako? N'aŋŋamba neerwanako naye obuzibu obuliwo nti nze natuuka ekiseera nga bwe nnyambala olugoye lwange olw'omunda nika mpulira empisa bubi. Yansanga nnyambadde ekiteeteeyi kiwanvu nga sina kye ntaddemu. Nali nva mu ffumbiro ngenda okulaba nga gguse. N'ansumbulira mu ffumbiro ne twegoba ne nziruka mu kudduka, kumbe ebisumuluzo mu kisenge kyange bakiggyeemu ekisumuluzo. Baba atandika okutulugunya omwana oyo, amunyogoota, amukwata, amulippa ng'amukuba wansi. Awo emikolo we gyatandikira nti baba yafuna amaanyi omwana g'abadde getalabangako. Olw'okuba nti yali tatadde mu lugoye lwa munda, baba yasanga kiwedde. Bw'atyo omwana ng'alwanagana nti yalina ekissi kyatamanya oba kaali kambe oba kyali ki, n'akimuteeka wano nga ku lubuto. N'amugamba woogaanira nkutta. Muganda waffe kye yalina okukola yalina okugonda naye mbulumi obw'amaanyi. Kyokka teyakoma okwo, aba yakasimbula bw'ati n'omwana we waka n'akomawo. Balinga abaali beeteesezza.
omwana we waka yamusanga ono mwana ali maziga namubuuza kiki mukubanga amunnyonnyola ate newe yatandikira ye yajjayo kambe direct n'agenda nako n'agamba obulamu bwe bwali mu matigga nga buli wabafuluma bati baleka basibyewo enzigi zonna ne geeti nga talina waasobola kuyita. Muganda waffe bw'atyo yakozesebwa abaana b'ewaka bonna omulundi ogutali gumu egitali ebiri gwafuuka omuzenga buli wabaawo abatambudde wabaawo akomawo ng'akomawo n'akambe. Olw'okuba nti yalabanga vidiyo nga bagamba nti ani Kadaama yasse omwana wagulu bagenda musalya kalabba yasalawo n'agamba nti kebazze n'akambe nange sijja kujja nakambe. Muganda waffe yatuuka ekiseera olw'okuba nti yalina obwetaavu bw'essente bw'atyo n'aguma nga tasobola kutoloka kubanga nga talina waayita. Ne batuuka n'ekiseera n'essimu ne bagimuggyako. Kadaama agenda okwekanga omwezi guyitawo ng'amiisinze. Ogwokubiri ogwokusatu gutuuka omwezi ogwokuna bamubuuza olubuto lwani ng'alaba nga batandise okulaba sayinizi ziraga nti omwana aliki ali lubuto nti bagenda omutwala mu ddwaliro Kadaama ng'ali lubuto. Omukyala amubuuza olubuto lwani. Kadaama waffe muganda waffe oyo addamu agamba nti siri lubuto birabika bigalanga. Mama agamba nti kale mama yatandika okubanga atambula n'ebisumuluzo nti nga buli walaga atambula n'ebisumuluzo okutuusa mwannyinaffe oyo bwe yazaala. Kyokka bwe yazaala famire yajja n'etuula baba n'abaana ne beekobaana ne bateesa omwana bamuleke akuzibwe era ne basawo ne bagamba nti omwana oyo bebi taata we y'omu ku baana b'ewaka era omwana n'akkiriza nti ekintu yakikola. Ne babuuza Kadaama lwaki tewayogera n'agamba yatya. Ne bakakkanya omukyala nti omukyala yanoba nako n'ava mu maka okumala emyezi ebiri ewaabwe gy'agenze omwami atwalawo buyambi. Ne basigala ewaka nti Kadaama baddamu ne bamukyojjaganya ng'ate bategedde mbu alina lubuto wabula ne basigala nga bakyamukako embeera embi. Wuliriza sitole eno gwe wenna ali eyo ofunemu ekyokuyiga. Kituuka ekiseera mwannyinaffe ayagala okudda ewaka abagamba njagala kudda waka mpulira nkooye nga bamugamba tewali buzibu. Bamugamba bageze musaliza ya tiketi naye omwana amuleka. Kadaama agamba tekisoboka omwana wange mujja mutta. Kadaama afuna abamutolosa. Bw'afuna abamutolosa emmotoka ng'ejja epaakinga. Olwo Kadaama abalaze nti akkiriza buli kimu kye baagala bamu eya tiketi akole ki bagonjodde buli kimu nti bamuwaddeyo akasente. Aŋŋambye Liyani simanya 50,000 aŋŋambye sima Liyani 50,000 bali yabi sima ebibyawo 10,000 mbwe bamuwadde 50,000 n'asalawo omwana abalage nti akoze eki amulesse. Wabula baggulawo geeti beerabira okuggalawo yeefuula atwalayo kasasiro akwata omwana amuteeka mu kaveera asituliramu bw'ati ng'atwala akasasiro atuuka wabweru ajjamu omwana. Waabaddewo omusajja yabadde ajja mu mmotoka ye yalabye nga Kadaama ajjamu omwana mu kiveera n'amukuba ekifaananyi n'agenda n'ayitawo bw'ati n'emmotoka apaakinga emmaaso alabe Kadaama kikyakola ki kyazzaako ng'abega. Kadaama agamba nti omusajja oyo alabika yayiseewo n'agenda. Kadaama ne yeekanga naye yatuuse emmotoka n'epaakinga ono yabadde akimye Kadaama n'atuuza emmotoka kati oli teyategedde
emmotoka evuddewa tityatanyadde okugoberera okumanya nga muganda waffe yabadde alina omukisa batuuka Kadaama oyo atoloseza Kadaama amutuusa we babadde bateesezza awulira amawulire nti Kadaama anoonyezebwa nga biraba ku intaneti ye amugambye omwana wuwe mutolosi yajja na lubuto okitegeera jasi adda akimye mu kimi baganda bange embeera ya mwannyinaffe nzibu yeebuuza agenda yita atya ku airport kubanga wonna balaga nti ye nga yo omwana muwala ali ku wanted jukira nti ebisa abantu beeyo tolina wosobola kuyitawo nti buli wamu ku airport wonna bakujjako gundi y'amaaso oba tolina wosobola kuyita newebikkirira otya bakubikkula jukira omwana gwalina omwana si wa Uganda okitegeera kati twebuuza muganda waffe akoze atya twetaaga ku magezi gammwe twetaaga ku buyambi bwammwe muganda waffe yeebuuza akoze atya kwe bamukwatira nti bayinza omutta yensonga yokka eriwo naye kyembuuza tukoze tutya omwana wa Kadaama